Ekya award, mpulira bulungi nnyo kuba nti I was nominated among the best female actresses in the leading role. My very first movie, Okuzanya, Maid of Honor, and it makes me feel good. After all those years, I've gotten like 3 awards in my lifetime, so this one is going to be the 4th one. Naye mpulira bulungi okuba nti waliwo time otukala abantu balowooza oweddemu because weddeyo, then boom, Katonda n'akola kinakikola. Ne award ne embassy gitutera nomination alone is huge for me and my career. Kikulaga nti tewali myaka omuntu kwastopinga okubeera actress or actor. You can keep going as long as you live. So I'm so happy about the nominations. Nomination Air Icon Award and Cheche Cheese Jabo Banti Nongenda Kubera no Gregarious Natumzanya Theatre La Bonita, because I was born to make you happy. Kaimbaka Britney Spears. So I feel good when I'm entertaining my people. I feel good when I'm on stage. I feel good when I'm on screen. So Siriwa Komakati Jakonga Puti. Let's fight and natulaunchinga muzanyo gwaffe ogwa Gregarious mwano mu Ebonnies bwe kyatandikira era wekigwera. Njagala obagamba nti omuzanyo gwaffe nga 22, the chief guest is going to be Professor Muganga wa Victoria University, the Vice Chancellor of Victoria University is going to be the chief guest. Of course, some other guests, but tujja kusanyuka okubeera nammwe nga muzze banange mujje tubeegayiridde mujje tusanyuke wamu. Come and support the Ebonnies. Come and watch Gregarious. You won't regret it. We want to kubajjako stress yonna ate n'okubasomesa at the same time, ate no resolving a few problems. Domestic problems nyingi nnyo museba mawulire, but all the solutions zijja kubanga zibeeraganga zituzooleseza omuzanyo gwaffe Gregarious. And it is a family play. I want to emphasize that it's a family play. You can sit with your children comfortably and watch it. Thank you so much. Naye nga kujja kugoyinga throughout this Easter season. Gregarious will remove all your favorite OMG stars, the Ebonnies, bonna bajja kuba nga mwebali nga mubalaba live on stage. Tutaddemu bingi nnyo, kose bimujja kubimbuuza, naye nga all in all it is a well packaged play. Yetumanyi nti everyone will be happy to watch. We tutandemu ingredients ezirina staying power, ziri ze mwayagala edda okuva edda, naye nga ate ekisinga obukulu guli centered mu maka n'abavubuka. Gregarious ba Ebonnies bamulowoozezaako nnyo, sigamba nti tukirese buleesi bwe tuti, tukitaddemu obwongo bwaffe bungi nnyo. I think in a nutshell, that is what we are coming up with. I don't know whether I've left something out, but probably out of your questions, I'll be able to highlight ebintu ebimu byenda bisenga badde mbise. Naye kati neebuuzeeko ku munnange ono oba nina kyesookeddeeko ku Gregarious in a nutshell, the brief about it. I think which much of the might be removed. Oh yeah. So I kick the ball back to you, the journalists. Kutubuuza ebibuuzo byonna bye mwagala okubuuza ebikwata muzanyo gwaffe guno okupya kwetugenda okuleeta. You can ask you a question. Simple. That's a very good question. No, bakakasa nti basitazi bamwe abasinga bonna bali mu OMG bajja kubaawo. Yes, it's true. Waliwo bamu abaagenda mu leave.
believe waffe Ebonnies because Ebonnies setting ya Ebonnies maka waka era omwana wabanga alina wagenzeeko aba avuddewo ko katono obanga agenze kuyiiya kukola mirimu kukola ki naye nga awakaawe era we wano era abazadde bwe baba bamuyise akomawo awaka so n'olwekyo waliwo abamu yes abagendako ebweru of course abo bayinza okutalabikamu naye bwe tunaabanga tulabye nti kyetagisa tuyinza n'okuba firiminga netubaleeta Abaleese mu filmu zaffe ezijja kubanga zi enhansinga omuzannyo gwaffe so bayinza okulabikako ku screen abamu abalala yes tulinabo naye nga bayinza okubanga omuzannyo bwe tuba tuguwandiise guba gulina certain characters katujja kwesanga nti abamu character eyo mu characters ezirimu tebafiitingamu so nga bajja kulinda ate omuzannyo omulala bwe tunaba tukoze ekiri bwe tunaba tuleese naye we are not going to disappoint you ekikulu kiri nti most actually I think that would have been the right one nti abasinga ku ba stars bammwe aba OMG bajja kubaamu bingi nnyo ebyetaaga okufiringibwa mukadde kano nga TikTok tulaba eyambyeko film industry mu kola auditions z'aba film stars Ebonnies eyina omukisa saawa zino abaana abato okugiyingira oba okujoyininga waliwo omukisa gw'omwana omuto sigamba ayonka naye omwana omuto ekibuzo kirungi nnyo by the way kirungi nnyo first of all kyenyinza okugamba nti omukisa weeguli naye baba tebareplacinga bali kubanga balinga bwengambye nti ebifo byabwe baba bakyabirina lwakuba nti bavuddewooko ojja kwesanga nga omuzannyo gwe tuleese oli karakita eyinza okubanga teyeetagisa nnyo n'asigala muliivu and so on so abasinga tebavuddewo replacing but kyetwetaaga era nga Ebonnies kyetwagala kwe kukwata ku talents endala abavubuka abo abayingiddewo nga boganda ba TikTok tube nti tusharinga nabo tubayingiza mu family eya Ebonnies so omukisa ogwo weguli era tujja kusinga era kwagala abo era bwoyogedde aba TikTok of course eri abamu abajja nti njagala kuyiga ekyo right now tubadde olwokuba nti twakava mu COVID we are still getting back on our feet n'okwagala okuleeta abantu back mu theatre ekyo tutunaba nnyo okukikola kyakuba nti nkyayiga kubanga njagadde nakyo kibeere clear kubanga nja kufuna abantu abangi nti mwagambye nti tusobola okulada naye we tufunayo abantu abo abavuddeyooko mu TikTok naye banga bakoze erinnya bagize eki ne baagala ate kusharinga naffe okuba nti tusharing audience tukwatagana abo we welcome them so well era tubaagala nnyo era twebaza TikTok kubanga trainings abantu baffe which is another way tuyambye ko okuba nti kubanga kyalinga ffe tulina okuba training abaana tubamanyi talent nti talent nga ffe tuzinoonya mu muntu tulaba nti alina potential and so on but TikTok has given a way for abantu okuggyayo talent zaabwe netuziraba era bali free era tubaaniriza okujja twegattako. It was a very good question. Elaborating nnyo ku kintu kyaffe ekya gregarious nembanga sibawadde weya buli kintu kyona nekikoonako nesibawa weya kubuuza questions but just in case waliwo ekikusiiye still osobola okubaako oyinza okukireeta but meanwhile we are doing that I'm going to ask first of all zemweyitira atulye
naye yajja kwatereza nja kumugamba abeeko katono nnyo luki abeeko katono nnyo kabayogera each one of us n'okubakakasa nti agenda kubaawo live ku stage. Thank you so much, Doctor. Abasaba ne banyabo mwena abatulaba nyongera okukatiriza nti gregarious omuzannyo gwaffe omupya tugugulawo weekend eno, that is on Friday, genda kuzomweza biro kikulu nnyo. Tiketi abantu bazirwanira, abantu baguze dda tiketi, gula tiketi yo tugina Friday, Saturday, Sunday nga owekitiibwa yabagambye and throughout the Easter season. So bw'oba ogere oyagala okumanya nti gregarious kiki, gregarious kitegeeza ki, tobeereyo n'osigala nga weebuuza, jangu mu theatre na monitor olabe abantu bo nga bye bakuyigiriza ate nga bw'onyumirwa ku ssente entono nnyo ensamusamu. So ladies and gentlemen, don't forget that this weekend on the 22nd, 23rd and 24th we are premiering our new production, Gregarious. Era bulijjo oyita buli mwagamba briga kwa nawulidde bamusazeeko nti briga naye bagwayo Gregarious. So nange Rukia ngenda kubeerawo ku stage okubazanyira, okubakyamula wamu ne bintusi. Sitavaako kyoyogera katono muzinyi. Ng'omukyala wabyogedde bwonna mpozi kyatamboonyeeko kyekyokuzina, bannange tuzina. I'm telling you tuzina. If you want to know that tuzina, mujje mundabe. Ngenda okubazina. You know, Bazinia at the same time made up Bazanira, so don't miss out. It's gonna be cow, it's gonna be massive. Evening. When they come, so yeah. Tulibasani tujye kubanga bibono ku Friday tugenda ku browse okuwa ate bambadde party ngenda kwasaka emikono ebiri ababadde bamisibwa ku stage because banamawulire so many times number bale tukule ku stage naye muba musere baako naye this time round ngenda baako kuliwamu kola abazadde bonna baleta abaana abajjajja bamaama bataata omuzannyo gwaffe tegwesitaza buyigiriza. Yes, tubayita okuyingira mitwalo 3 n'ebiri ekitundu Friday and Saturday and Sunday. Ani? Ate weeboni. No, agenda kujja, agenda waawo. Yakuze ddala tickets. Bale tickets zigwawo. Nja kumuyita ku stage. Ogenda Tata Hero nja kumuyita ku stage. Yeah, that's right. Badde yakuza B2C kana Se wabadde Dakar n'emukyala we. pozo bayitoti. Bakandaba. Kola abantu. Musinga badde bajjajjaabe babadde gamba. Ne sister wabeera muntu wo. Okay, but mukyala Fauzia mukyala we. Ono nja musembya yo kwenda. Nina saba omukyalo Roberta, say something. I'm calling you to come and watch the show. The show, the production is nice. I'll be on stage for the second time from Paradise. I want to sing a Paradise. It was so good. But then the Gregarious is a production we don't want to miss. Come to enjoy the show. Yes, obundo noko obuli mu Gregarious bulalamu just not show ndalamu ndala banana come through show us love and support mweba litwagala Kakati ono mbadde nina ensonga lwaki nina okumusemberayo. First of all nze yenze kisooka kakati abo iba mumuleke ikwati kakati njagala n'okubategeeza wano nti omukyalo ono alina naffe ettofaali ddene lyatukoledde omwaka guno. She was nominated for Icon Awards. Omukolo gwa Saturday gaakusatu era nsaba tubeereyo tumuwagire nnyo mukyalo ono.
tumulage our love. Kaakati ekintu ekyo si kitono nno bwe tuba nga tufunyeemu omuntu afuna award ey'ekikola, that prestigious award kyo kinene. So n'olwekyo twebaza Katonda era kiraga bulazi nti tetuli mutenne ba Ebonnies. Tulinamu abantu ddala n'abazannyi abazannyira ddala era basobola okulabibwa ne bagamba nti yes. Era njakala okubasaba waliwo ne gundi eyo movie ejja kubanga efuluma mugirabe mulabe what acting is all about. Bagita Maid of Honor. What acting is about. She acted so well. So njagadde okukyogerako nakyo nkiyiseewo era nga bwe ngenda okumusaba tuweeyo some kind of closing remarks. Wow, our superstar. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Magenda. Multiple award winner Tata Ozikamba Zibalayo. Nianziza yourself, Nianzege. To all the media houses, eziri wano. Tuweebaza nnyo okwera buli kaseera mujja ne mutubeererawo nga tulina ekipya kyetukola kyetuleeta eri abantu baffe. Ekya award mpulira bulungi nnyo okuba nti I was nominated among the best female actresses in the leading role. My very first movie okuzannya, Maid of Honor, and it makes me feel good okuba nti after all those years I've gotten like 3 awards in my lifetime. So this one is going to be the 4th one. Naye mpulira bulungi okuba nti waliwo time wotukanga abantu balowooza oweddemu you know because ekiweddeyo then boom Katonda nakola kinakikola ne award no embassy tutera nomination alone is huge for me and my career kikulaga nti tewali myaka omuntu kwa stopping okubeera actress or actor kitegeeza you can keep going as long as you live. So I'm so happy about the nomination Air Icon Award and cheche cheese jako kuba nti nongenda kubeera no mu Gregarious nga tumuzanya ku theatre La Bonita because I was born to make you happy. Kaimbaka Britney Spears. So I feel good when I'm entertaining my people. I feel good when I'm on stage. I feel good when I'm on screen. So siri wakoma kati jakonga futi. Netubaita nga lumbiri. Na tulaunchinga muzanyo gwaffe ogwa Gregarious mwano mu Ebonnies bwe kyatandikira era wekigwera. Njagadde obagamba nti omuzanyo gwaffe nga 22 the chief guest is going to be Professor Muganga of Victoria University, the Vice Chancellor of Victoria University is going to be the chief guest. Of course, some other guests, but tujja kusanyuka okubeera nammwe nga muzze banange mujje tubeegayiridde mujje tusanyuke wamu. Come and support the Ebonnies. Come and watch Gregarious. You won't regret. We want to kubajjako stress yonna ate n'okubasomesa at the same time. Ate no resolving a few problems. Domestic problems nyingi nnyo muze bamawulire. But all the solutions zijja kubanga zeeraga nga zituzooleseza omuzannyo gwaffe Gregarious. And it is a family play. I want to emphasize that. It's a family play. You can sit with your children comfortably and watch it. Thank you so much.